Pastor Bugembe mwamuvuma. Pastor Bugembe yavaayo n'agamba nti bannange nga bakamenya abantu abo naga nti Mukama yaba abayamba. Baavuma Pastor Bugembe nga bwali omusiru nga bwatalina amagezi tategeera abantu ng'abo wandibadde obayamba kituufu alina kyasobola okukola naye obuyambi obusinga buvaawa. Eribe bamenyedde amayumba kibi nnyo nti muzeeyi yafudde naye abakyali abalamu obulamu bwe buki bwe bugagga okubonaabona sikufa tukusabira eyakuwa era alikola ki alikuddizaawo mpozi n'okukola ebintu oba ngamba ebivumaganya gavumenti nti nze ayise mu bantu ebigambo bye boogera oba okitegeera bw'obanga oli wa gavumenti oba okitegeera oba oliawo nga n'abakulu tebategedde kiri ku ki ku ground ebigambo abantu bye boogera bya bukaawu nnyo nnyo kati songa oli agambye singa nze bandese n'enfulumya emaali yange kale kati omuzeeyi bwe yafudde kwegamba simanyi naye tusabira buli muntu amenyebwa ennyumba sigala ngossa tunulire Mukama Katonda wo ajja kuddizaawo kubanga nammwe abadduukirize ba munno mu kabi mwaleeta isikuriimu na bagiya kati olwaleero njagala obbabuuza bannayuganda abasiru abatalina magezi abantu abo ab'omu Lubigire era ne amanyi we bali. Abantu b'omu Lubigi be basengula mu ntobazi ne babamenyera ebintu byabwe sibasaasira nze nganze ate nze sikweka kuba nze ne bonnyiigira nga nkubulidde amazima gwamanyi kuba tewali andiisa tewali annyweza era ne bwe nfuna obuzibu tewali wa mu Lubigi gwe bamenya agenda kujja kunnyamba wadde gwe okubaako kyonnyamba. Pastor Bugembe mwamuvuma. Pastor Bugembe yavaayo n'agamba nti bannange nga bakamenya abantu abo naga nti Mukama yaba abayamba. Baavuma Pastor Bugembe nga bwali omusiru nga bwatalina amagezi tategeera abantu ng'abo wandibadde obayamba kituufu alina kyasobola okukola naye obuyambi obusinga buvaawa. Eribe bamenyedde amayumba kibi nnyo nti muzeeyi yafudde naye abakyali abalamu obulamu bwe buki bwe bugagga okubonaabona sikufa tukusabira eyakuwa era alikola ki alikuddizaawo mpozi n'okukola ebintu oba ngamba ebivumaganya gavumenti nti nze ayise mu bantu ebigambo bye boogera oba okitegeera bw'obanga oli wa gavumenti oba okitegeera oba oliawo nga n'abakulu tebategedde kiri ku ki ku ground ebigambo abantu bye boogera bya bukaawu nnyo nnyo kati songa oli agambye singa nze bandese n'enfulumya emaali yange kale kati omuzeeyi bwe yafudde kwegamba simanyi naye tusabira buli muntu amenyebwa ennyumba sigala ngossa tunulire Mukama Katonda wo ajja kuddizaawo kubanga nammwe abadduukirize ba munno mu kabi mwaleeta isikuriimu na bagiya kati olwaleero njagala obbabuuza bannayuganda abasiru abatalina magezi abantu abo ab'omu Lubigire era ne amanyi we bali ani amanyi ebibakwatako ani amanyi kye baalidde ani amanyi oba omwana waabwe yagenze ku ssomero naye nga mwatijja ekitegeeza Pastor Bugembe yali mutuufu Katonda bw'atayamba abantu abo tewali asobola kukola ki obuyambi buva mu bantu kuba Katonda simulabangako naye amazima gali bwe gati nti gwe munnayuganda oyagala kufuuka munnanfuusi ng'abantu ababeera mu lumbe oli n'awanika omukono abaana b'omugenzi nja baweerera oli n'awanika omukono abaana b'omugenzi ennyumba y'omugenzi nja gimaliriza oyagala okumaliriza ennyumba agala kuwana nnamwandu eyo yensi bwekola ki bwetambula abaana b'abantu ba Bwanaddamu balimba kati Pastor Bugembe mwavuma wati kasooke mbategeeze ekyokumenya entobazi nneme erina omusango ne gavumenti gye mwakoowa kyokka mujjukire nti abantu ababaddewo ebbanga nga bawa Nnema ssente Nnema nejjekyusa ani administration ya Nnema nejjekyuka administration wa Nnema bwekyuka toyinza kugamba nti gundi nze namuwa ssente baamugoba dda oyinza okugenda kulanda ofiisi n'okolagana n'omuntu n'abaako engeri gyakuyamba okuyitawo bwe banaamukyusa n'avaawo n'ava mu ofiisi n'osanga ali mu ofiisi omulala tojja kugamba nti bannanze nasasula ssente okumpa ekyapa kyange bajja kujjawo sin will never be unpunished will never go unpunished n'abali mu gavumenti ababbye ettaka
n'abali mu ntobazi nga bazirimu mu bukyamu. Gavumenti eno embi bwerivaako eya Kyagulanyi nejja oba 2008 era bazibajjako kubanga tosobola kubba ttaka, tosobola kubba ntobazi, tosobola kubba ttaka lya gavumenti kubanga liri gazetted. Era gavumenti bwejja netereza ebintu ettaka liddamba nnyini byo. Kati kyova olaba nze okwerega kwange kutono kubanga ndowooza mu biseera biri, sirowooza lwa leero ng'abasinga, kubanga abasinga mulinga nkoko za boloira kulunda myezi 2 kulya. Kati abamu ng'oggyeko kugenda mu nsonga n'okuwemula abantu ku social media osigazza akimbulamu. Pastor Bugembe yali mutuufu nti abantu abo Mukama abayambe. Katonda yayamba bamulekwa, Katonda yayamba bannamwandu. Ebigambo by'abantu abajjanga boogera ne beeyama ate abamu babaagala okuyamba nga tebalina busobozi. Omusajja yavaawo n'aga nti mbawadde gundi 5. Taata nkulamusizza nnyo ssebo ebyaddala. Gundi yavaayo n'agamba bw'ati mbadde nkugamba nendaba mukwano gwange nti Katonda bw'aba tavuddeyo kukuyamba abantu bye beeyama abamu no baba baagala okuyamba ne munna nga tebalina busobozi ate abalala babeera baffere kukyamuukiriza nze nja kuwaayo kino. Omusajja avaayo n'agamba mpaddeyo mayika 5 naye tebaziikako. Kati ne bamuvuma lwaki biki gwe tolina kyowaddeyo, oli awaddeyo yika 5 abagambye yika ezo temuziziikako muntu. Abantu bakayanye gwoyambye eki. Bw'obanga oyagala okukubira akalango wano Dr. Tia kubira akalango ku platform ze zonna ezongedde okugaziwa ku Facebook, ku TikTok ne YouTube ne WhatsApp. Okusobola okuba ku 0704 64 24 92 esimu yange ey'omungalo oba ku WhatsApp bw'oyagala okulanga business yonna. Abalina business bw'ekisiru temuleeta nze wane wange status base bwe manga nangirako hamu Kigundu n'abala kitegeeza nti omuntu yenna gwe nanga alina kuba mu level eyo. Nze sikola bintu bya kisiru ate nze sikola bintu bya kweguyiriza kubanga Katonda mpadde ekisa okuyimirawo okukola emirimu gyange. Naye nga bino byonna by'owuliriza bikutusibwako bannaffe aba Lexamat basangwa ali Mutundwe. Lexamat eyo wali ne bannaffe abatunda Starbex gas. Starbex gas genda wa ku Lexamat mukwano gwa Uthman Katerega nkulamusizaako n'omukyala Sashi Musherule MP wange w'emawogola webale muwala wa mukulu Sam Kuteesa. Era 2026 tugenda kwongera akalulu. Lexamat big up. Supermarket ezo nazirabe zongedde okwala wano mu ggwanga ne Starbex gas wabo bamutunda okwetola ekibuga Kampala. So genda ofune n'obuzito bw'oyagala. Lutunku Construction International Company Limited enono company yange n'emikwano gyange tuzimba ennyumba tuddaabiriza tulongoosa twasoma ffenna ku tekiniko tuga nti katondewo ekintu ekinaatuyamba nate okuddamu okwekunganya ng'abaasomere Lutunku era tugituuma Lutunku Construction International Company Limited. Wena ennyumba yakwama bakubbi okooye obikoyedde ddala jangu tukuzimbire. Namba eri wansi awo kubira engineer Masembe akubuuze weeri mukwatagane ate n'omuntu asobola okusevinga akasente ke mpola mpola bwe tukuzimbira oba n'olida nkawe ze ntutandika naye nteekateeka weeri era woofiisi taffe weeziri. Kakati bannaffe abalala ba St. Mary's High School Migadde basangibwa wali ku Bombo Emigadde kasita otuuke wali faamu ya Mutebire era Kapando ojja kukalaba ku mukono ogw'ekyengulu. Ssomero abawala n'abalenzi one Erevo era bayisa bulungi abaana omwaka oguwedde. Abantu naawe bali ku musingi gwa ddiini ate waliwo ne vocation nti omwana asoma ate bw'akola n'ebyemikono agenda okufuluma ng'alinga Dr. Tiamali. Nze tewali kyesobola wano kyobola tosobola kunvuma n'omumanyiira. Essimu eri wansi awo genda obakubireko okubabuuzaako n'abasomerawo mwenda ku St. Mary's High School Migadde mwebale nnyo. Omulala ani Hamu Fitness Center bannaye mugende mukole gym wansi wali wa Hamu ekisaawe kyaggulwawo. Hamu Stadium Nakivubo yaggulwawo eri omupiira ogw'ebigere ogw'abakyala ogw'okubaka badminton ebikonde n'ebirala bingi nnyo. Facilities zonna tuzirina. Genda abakyala mugende musale embuto. Nakivubo yaffe yaddawo Memorial Ground wabeerangayo ebikonde wabeerangayo emigere bino byaddawo era nga mwabiraba. Omukulu Hamu Kigundu nkulamusizaako n'omukulu Yasini. So gendayo wansi wali osobole okufuna obuweereza obulungi. Ani gwe neerabiddeawo Lexamat mwogeddeko njogedde ku Uthman Katerega njogedde ku Shashi Musherule njogedde ku Hamu neerabiddaani essimu njikugambye oba subscribinga ku bizonto bya Museveni ku YouTube. Genda osubscribinge bwoti olaikinge oyagale nabagamba nze ndi NRM era ojja okulanga nange oba okunkubira essimu ng'okimanyi nze seekweka nze mpagira Museveni naye nga abantu b'omu Lubigi
tubasaasidde nnyo tekijjaawo kuba nti waliwo abaakosebwa ebintu byabwe naye obutamanya tebukugisaako musango kati nno namwenna abali mu ntobazi olwaleero mutandika okweyiya kubanga wabana ekijja omanyi tekinyagana bitono kisanga ogenze lwaki ngamba nti kinyaga bitono ate nga kijja mmanyi kinsanga siriiwo abali mu ntobazi muziveemu abo abagagga bemwesigula Starbex eri mu ntobazi simanya biki bajja kubenya nga Starbex weeri wali so sooka gwe weeyiye kubanga bali bagagga okitegedde so mu mbeera eyo mweraba bizonto bigendo bigobere ku bizonto bya bizonto okubuulirwa ekiro tugenda tandika wa ensonga zaffe za TikTok okunyonyola ku nsonga z'omukwano ne Pastor Asha nja kuba mbibanyonyola biga